Greetings. I hope everybody is doing okay. Now, this is a good one to get up around you. For starters, and so guys, I think after to Zesuni, Nendo Nation. Probably to Basuni, not Mazo Kids. And Tembera Jibawanga Musino, Getamas Majirinti, Embera Jibarim, a charge data, or which ever to Sakumbera Mobadi or Nako Walero, a sort of Bedanga revolution. I probably to Kids, finger, Unsonge, with Sunzide, or Kubasunu, Obutalabada Visa, no Butongera Yonsongazi. New Brave yesterday but one omwami yokuyabadde yakyogedde kati n'agamba ye tafunanga sente yonna kuva mu politician yenna mpozi ng'ekigambo kye yakozesezza kyatategeera omanya ayinza okuba wa kibiina kyakuna nga bw'ayogera asobola okuba nga wa pifo ng'ekigambo politician tamanyi kyekitegeeza bw'atyo bwe yeewaanye titafunanga sente yonna kuva wa politician yenna ffe twabale tumanyi obujulizi nga tulina n'obukakafu obulaga nti live kwe yali ku Zoom meeting eya NUP chapter nga ne gwali mu kwogerako olunaku olwaleero ku Zoom meeting eyo yaliko mu live kwe yabadde olunaku olw'ejo yabagambye abamugoberera bwemba nga mukozesa emitwe gyammwe nga tebagiyiwaamu buuki yabagambye obunafu bwa NUP chapters yali yabugamba NUP chapter leader we South Africa era namugamba nti ajja kubwogerako omuntu yali yagamba NUP chapter leader we South Africa obunafu obuli mu NUP chapters eziri mu Europe yafuna omukisa nga n'akulembera chapters zino zonna mu diaspora waali n'abeera ku Zoom meeting okwali Dr. Daniel Kauma mumubuuze obunafu bwe yagamba NUP chapter leader we South Africa mu Zoom meeting eyo yabwanjulayo oba teyasobola okwanjulayo byebizibu byali bimuluma nga bwe baali bamugoba mu nju yensonga omuli kiseka gye yateeka mu NUP chapter Zoom meeting baali bamugoba mu nju Dogo Nation teyali safe yali yeetaaga obuyambi gwe teweebuzaamu nti bye tuli mu kwogerako nga tebinaweza yadde emyezi 3 ensonga gwe gy'otamanyi gy'atasobola kugamba eri bweti nti ensonga ye tefaana ku nsonga ya Comrade Fred Lumbuye ngenda kubazzaayo mu abapya abakafuna essimu mu 2020 n'abakatandika okugenda ku revolution mu 2021 nga president waffe amaze okwesobolayo okwesimbawo gumala tukiseka mu meeting eyo bamusuubiza sente mu Zoom meeting wabula NUP chapter leader oba diaspora leader Dr. Daniel Kauma suggestinga nti sente zino tezigenda basindikirwa nga ba individual zigenda genda mu NUP chapter ebatwala kyekimwe kyakapeninga Comrade Fred Lumbuye bwe bamala okumukwata ne wasondebwa emitwalo gya ddo oba egya $7 eyali NUP chapter leader by then mu USA ayina byonna yasuggestinga nti zino sente tezigenda genda direct wa Fred Kajubi Lumbuye lwansonga emisango egyali givunaana Lumbuye tegyali political oba tegyali politically motivated emisango gyali gije omusango gwali muvunaana Comrade Lumbuye akimanyi yali perjury ensonga tezaali za byabufuzi abamu ku mmwe temwakimanya era bino tebyabimanya era ku mitwalo 7 Fred Lumbuye yayinza okuba yafunako emitwalo 5 egya $. Lumbuye bw'afubutukayo nga bamaze okumuta omuntu gwe yatandika okulumba n'okuvuma yali alina byonna ng'amulangira nga bwali ensolima era awo yaragirira n'omukulembeze bakyuse obukulembeze bwa NUP leadership mu America obuzibu tebwali bwa mukulembeze obuzibu bwali bwa sente omukulembeze wa NUP chapter by then eyasuggestinga nti sente tezigenda we direct ziyite mu mitendera emituufu ziyite mu chapters entuufu ziryoke zimuweebwe kasita ataafuna mitwalo gya $7 gyonna nga bwe zaali zisondeddwa olutalo yaluteeka kwayina byonna era musajja wattu yawanika olunaku olwaleero gumala kiseka kyali mu kukola olwaleero nti Dr. Daniel Kauma mu Zoom meeting yasuggestinga nti sente tezigenda muweebwa ye ne Dogo Nation direct zigenda yita mu NUP chapters bwe busungu bwolaba olunaku olwaleero senga ensonga ebadde ku bunafu buli mu NUP chapters mubuuze bwe yafuna omukisa ng'atudde n'atwala NUP chapters Dr. Daniel Kauma ensonga gye yali agambye NUP chapter leader we e South Africa yajanjule wa Dr. Daniel Kauma kubanga omukisa yagwina ng'ali mu Zoom meeting
ngaji omu kuba gikyalinze ye Dr. Daniel Kawuma ate nga yabatwala senga ensonga ebadde kuyakutereeza nsobi ekibuuzo kiri nti ensobi za NUP olowooza obukulembeze bwaffe obutukulemberwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tebulina capacity na capability ebusootinga nziremu mbuuze ngambye nti obukulembeze bwaffe obukulemberwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olowooza tebulina capacity na capability ensolovinga bizibu bya NUP chapters senga tubeera mu lutalo nga bwe tulimu olunaku olwaleero ebyokulwanyisa ne bitugwako abalwanyi baffe ne banafuba ensonga zaffe tuziteeka ku kizindaalo bwe tuteeka obunafu bwaffe ku kizindaalo olowooza kiyambaani kituyamba regroupinga oba kiyambako n'omulabe okumanya butya bwagenda otukuba nga bwe regroupinga ensonga zenjogerako zitwala muntu mugezi muntu alina magezi okutegeera nti ensonga y'abana abaami erimma ne motivated nti kasita akasente katajja nga bwe bakaagala bakoledde ddala Fred Kajubirumbye ensobi gye yakola nga yakafuluma ekkomera kati gwe omwana eyabulookinga wano bino tosobola bite oba ogenda kulowooza nti tuli mu lutalo nti omusajja tetumwagala ffe audio tuziyina oyinza n'okwesanga tulina Zoom meeting yonna tetunnabita lwa nsonga omulamwa si gwa kuba kisekka omulamwa gwa kumugamba nti yojja okola nsobi buli wooteeka buli nsobi gy'olaba efa ku kibiina kyo nga kiina ba leaders abasobola okukola ku nsobi ezo gwe ensobi n'ozikwata n'oziteeka online oba oyisizzaamu liida w'amaaso omukulembeze wo tomuwadde mukisa kusootinga gwe by'oyita ebizibu ekibuuzo kiri nti gwe kyogamba oli mugezi nnyo olowooza nti yegwe alaba ensobi eziri mu NUP ne leadership yonna obuzibu mwina mu kulowooza nti ffe ensobi ezo tetuziraba ezo ensobi ffenna tuziraba naye ffe twesiga obukulembeze bwaffe owa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nti busobola okugonjoola buli nsobi eri mu National Unity Platform so ekyo kyemukola kikyamu omuntu yenna bw'akola ensobi mu NUP ali accountable gy'oli alina okujja nnyonnyole kuba accountability kyetegeeza naye ensobi ez'obukulembeze oba abakulembeze abakyayimiridde tezijja ku internet zigenda eri bukulembeze bwaffe oba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu talina nsobi gy'atasobola sootinga talina mukulembeze gw'atasobola sootinga gwe bw'omumma omukisa ogwo n'oyagala ofuka His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu awo ffe wetuviirayo ne tugamba kabuvubuka tereera ekinakuwaza nti abasinga ku mmwe essimu mwazifuna mugenda ku kisaawe Entebbe mwafuutuka Emityana ne Masaka ne mufuutuka mu byalo byammwe mwali mwagala kwogera na bannyammwe olunaku lwe mwaggulawo email account zammwe lwe zaasemba okukola zino ensonga senga obadde obutegeera nga weetegeerera wandyebuuzizza omuntu yafuna omukisa okwogera ne Dr. Kawuma lwaki ensonga ze teyazanjulayo mu Zoom meeting mwe yali lwaki zijja lunaku lwaleero nga wayise emyezi 3 nga bamaze okumugamba nti akasente togenda kafuna direct kagenda yita mu bukulembeze ebisingako awo bigenda kujja senga asigala alemezzaamu kisekka manya ennaku yo wafuna akasente akatono akajja gumira kwako togenda lumba mukulembeze wa NUP chapters simply because yasuggestinga nti sente ziyite mu makubo amatuufu si yegenda okuba enkola revolution temwajja gifunamu temwajja kutereeza bulamu mu revolution mwajja kutereeza ggwanga awulira nti oyagala tereeza bulamu bwo keera ku makya genda ofuna omulimu kola bino biveemu